Mukwano gwange okusinziira ku kigenda maaso mu ggwanga, waliwo omukutu gw'amawulire ogumu ogututegeezezza nti nno teri muntu n'omu ali safe mu state ministry oba mu former house. Abyogeddewo ati no one is safe in the state house. Mukwano gwange awuliriza eyeekumira ku Yugi Updates TV. Mwana wange kulisaayo nnyo gy'obadde gwe mukwano gwange eyeekumira ku Yugi Updates. Kuliko obukedde. Mwana wange nkutegeeza nti okola kyamaanyi nnyo okwekuumira ku mayengo gano aga Yugi Update TV. Nkwaniriza nnyo gwe mukwano gwange ali eyo eyeekumira ku Yugi Updates TV. Nkutegeeza nti nno genda maaso n'okuba ng'osubscribinga, towerabira ku subscribinga, sharinga, commentinga, likinga gwe mukwano gwange ali eyo eyeekumira ku Yugi Updates. Mukwano gwange kola ekyo tusobole okuba nga tunywezaawo channel esobole okuba nga ekulaakulana, eddoboozi lino lisobole okuba nga lituuka ku buli muntu buli nsonda y'eggwanga lyonna gwe muganda wange. Abasubscribinze mukoze kyamaanyi gwe mugano gwange ali eyo. Nkutegeeza nti no kyokoze kya nsoso nnyo, nawe sharinze okoledde ddala ekintu ekyamaanyi nnyo. Muganda wange muno saagala kubaako na kinkyusakyusaamu, ngenda bbiwamu lulimi fuutifuuti nga mbibavuunulira olw'ensonga nti eno information evudde ku ultimatenews.com bebawandiise statement eno ng'egamba weeti gwe mukwano gwange nga ntegeeza nti nno ebintu bingi badde biggwawo ku state house mu kibiina kino eky'NRM. Tulabye abantu bangi, abaka bangi bakwatiddwa olwa corruption, olw'enguzi bangi. Kati mulegavule gagamba teri muntu n'omu kati ali safe mu parliament. Teri muntu n'omu ali safe. Gagambye we gati one of the state ministers for the state work at former house recently collapsed has arrived at work. Nti omu ku ba state minister for the state work at a former house gye buvuddeko emabega ennyo, yaga wansi n'akulapsinga, yazirika nga yakatuuka butuusi ku mulimu mu state house. The ministry in question that the day didn't use the lift and opt to work on this. Bannange simanya kumanya kubanga ono kyagezaako atugamba waati, atugamba nti no minisita ono we yakulapsinga n'agwa yagezaako bagamba nti no okusinziira ku bibuuzo ebyamubuuzibwa nti yali takozesezza ntambula okujja ku mulimu olunaku olwo, y'ensonga lwaki yakoowa nnyo n'asobola okuba nga akulaputinga, n'asobola okuba nga agwa wansi gwe mukwana wange. Ku lunaku nga saadi okusinziira ku information egamba nti no okuva ku saadi floor gye yakulapsingibwa while on the second floor, ne ku second floor gwe muganda wange ampuliriza ali eyo eyeekumira ku Yugi Update TV. Egamba weeti the only to see the emotionally very stressed ministers struggling to correct himself up after falling down. Tibalaba minisita ono ng'agezaako okwekuŋŋaanya, ng'afuba nnyo okwekuŋŋaanya asobole okuba ng'ayimukawo oluvannyuma lw'okumala okugwa wansi. He was also bleeding and had previously told his bodyguard he was feeling dizzy. Era yali ableedingana nnyo ng'avaamu n'omusaayi gye buvuddeko emabega eyo, n'agamba bodyguard we nti mpulira seewulira bulungi, embeera ensusseeko gwe mukwano gwange ali eyo. Muganda wange nkuleetedde lino eggulire osobole okumanya ekiri ku state, owulire ensiitaano n'akasattiro akali mu state ministries gwe muganda wange, olw'okuba okuva gundi eno we yatandika ey'okukwata the corrupt officers gwe mukwano wange, kati buli minisita yenna gy'ali amagulu gamukankana gwe mukwano gwange, batandise okukankana. The chairperson for the Nearable Education Service Commission was among who responded. Ono chairperson aliraanye Ministry ye Education and Service Commission y'omu ku ba respondinga. The chairperson
ordered security to carry the minister to his office on third floor from where the doctors came to work on him as he recuperatedly back to life. Ono omukyalo ono nga wenkugambye ku Ministry of Education Service Commission yakomandinga n'agamba nti no chairperson n'akola order security emusitrewo mangu ono minister emutwale ku second floor eyo gye yasanga baddokita abaamukolako gwe mukwano gwange n'asobola okuba nga adda engulu nga addizibwa mu bulamu gwe mukwano gwange eyeekumira ku Yugi Updates TV. The same minister is this day very stressed because he is broke and choked on her debit from the commercial banks and money leader yet not of his opponent. Ono agamba nti no minisita y'omu ennaku zino ali stressed nnyo kubanga mwavu era ayafunamu n'ensisi olw'amabanja agava mu commercial banks and the money leads yet not of his opponent is making major inroads in his constitutional back home in the village. Agamba zino sente ze zimu kuzaakola amaka eri mu kyalo kye n'ekkubo gy'abeera gwe muganda wange. Era ono minisita agamba sawa zino ali stressed nnyo gwe muganda wange wenjogerera. Having been posted to the learning ministry of the trade, ono yamaze okupostinga ku ministry ey'okutradinga, the troubled minister haven't been able to make juicy deals to raise campaign funding. Ono nti teyasobodde nakukola campaign ne deals zonna zonna zabadde agoba eziyinza okuvaamu omubisi gw'enjuki okumufandinga mu campaign gwe muganda wange ali eyo. And the guy who used to fund him dead. Naga nti egamba nti ate omulenzi eyali atera omufandinga yafa mu accident. The same time back and the other alternative fund also died. N'omulala eyali amufandinga naye yafa while having sex with a campus girl in one of the lodge near Kyambogo University. Yafa ng'agezaako kubanga asinda n'omukwano n'akawala akakampasa ezimu ku lodge eziriraanye Kyambogo University. Minisita ono tebamwogera naye batuwadde details ze, kitegeeza information yaliko kemabega. Mu abafoolinga up mujja kuba mumutegeera mu baganda bange abali eyo. The minister recently took out a loan to give 150M to security operative to investigate and arrest one of the government government officers in a certain ministry who is uncooperative and has been frustrating his juicy deals. Ono yagezaako okubanga afuna loan ya bukadde 150 ng'azijja ku security operative ng'agamba nti no baagala yagezaako okufuna loan ebukadde 150 n'abuwa aba security basobole okuinvestigatinga okunoonyereza basobole okuarrestinga omu ba government officers ministries. Ono ng'agamba nti no teyakola kimala ku mirimu gye ate ng'abadde agezaako n'okufrustratinga diiru ze ezivaamu kajiise abadde agezaako ziremesa n'asalawo okubanga afuna obukadde 150 abufandingemu security esobole okukola investigation basobole okubanga bamusiba n'omusiba. If you have a story muganda wange bye bimu ku bintu ebyo ebizze bibaawo mu state ministry. Bakuleetedde obubaka osobola okuba nga otegeera ekiri mu state ministries zonna. Waliyo akasattiro ak'amaanyi ennyo. Nkiwa abategedde minisita oyo mumutegedde ddala, naye ekifaananyi kyenyagadde okuggyayo ago nno amawulire si gange, ago gavudde mu ultimatenews.com UG bye baleese information eyo nga bagezaako tulaga akasattiro akali mu state ministries akali ku ba ministers
akali kwegamba buli minisita gyonna gyali tatebenkedde tali mirembe amagulu gabakankana kubanga nagambye nti no kino ekintu kiranda kirina otutuukira ddala paka ku kumwenye kugaguje yennyini wajjukira zino omusimbi guno ogugabana nagambye tegumala gagabanwa we gutyo guyitwa mu ministries ez'enjawulo ne gumala okukola ki okusayiningibwako nti zino sente zigenda ku kino. Kati abo abasayininga ssente ezo baba bakimanyi ssente ze zigenda be basaanidde okubanga bakwatibwa ddala. Kati olabanga ebintu biranda era tulaba mukama we ali eyo ng'ali eyo akankana amagulu ng'empewo emuyitamu ng'ashivaringa gwe muganda wange ali eyo manya obuzibu bwaliko manya ye yalengeredde ddawala ekintu kyanimutuukako kino ekissa kinegunamu manya ekiri atabaala munnange gwe muganda wange ali eyo ampuliriza ku Yogi Updates naye nkutegeeza tuwerabira ku subscribinga tusobole okuba nga tunyweza amayengo ga channel eno gasobola okuba nga tutuusibwako information buli nsonda z'ensi. Omuganda wange gwe nkutegeeza alayikinze asharinze okoze kyamaanyi nnyo nawe yasubscribinze ate gwe nkwebaza byansuso ate kati gwakubiriza banno nabo basubscribinge nawe nkwebaza kyansuso Mungu asobole okuba nga akuteeramu baraka mirimu gyo nga neno channel weekula. Mbagala nnyo nkomawo ne information tuvaako.